naye Sheikh we muteramu kuufa nawulira ku kyana ky'entebe mba nkoze mutonzi waffe yasazeewo bw'ati Siri aliwo banaye Siri omanyi nno omulimu kati gwensigaza mu guli gumu gwakusiramula Siri ono ate oba nkugambe kiva tumwebaza nnyo kubanga yasitukiramu mu nsonga za Sheikh ffe kiva tumwebaza nnyo ffe ng'abasiraamu Siri webala omutima ogwo kati osigaza kimu tola shahada sanyu jerere eri Sheikh Kiti okubeera nga yamaze n'afuna enkata ye. Yes, abantu bangi bazzenga bamusondera Asemanda Manisula amanyi gwe manyinga King Saha asinze kwebaza omukyalo oyo Silivia yataddemu nnyo amaanyi okulaba ng'ensonga eyo agituukiriza. Erinnya Silivia sirya basiraamu ate si musiraamu. However, y'omu ku baakoledde ddala okaweefube okulaba ng'emmotoka eyejja. Naye okubeera kusonda nsimbi kyayika yataddeko ddala omuwendo ogwerera ddala. So kikuwa kyakuyiga ki omukyala si musiraamu naye bwe bituuse ku nsonga za Seeka okubeera ng'amuyambako na buli kimu mu ngeri y'ekulaga okusiima yasinza okubeera ng'ayiwawo omukono oba omubiri. Abantu bangi bemmanyi abakolera ddala ebintu naddala mu ddiini ey'Obuyisiraamu however much bo nga tebanabeera nga basiraamuka. Most of them they are inspired by abasiraamu just nga babulayo kimu kwatula. Omuntu omulala gwe ninganga gwe mmanyi Edwin Poe actually ngenda beera nga nkuterako n'esitory ya Edwin Poe naye nga Edwin Poe naye y'omu ku bantu abatali basiraamu. Edwin Poe mumanyi directinze ennyimba nnyingi Love Commissioner Muwomya King Saha Shiba directinze Zeddy Kenzo directinze Lydia Jasmine ne Reggae waliwo olwa Lydia Jasmine olupya lwalina directinze ennyimba za Reggae ezisinga bannange nnyingi abasinga mu mumanyi. So y'omu ku bantu abatali basiraamu naye ate ng'ayagala obusiraamu era buli kisiibo ayita mikwano gye gyonna abasiraamu n'abatali basiraamu n'abasiibulula n'asiiba mu kkanzu nga omutunulyako ddala woti ogamba mashallah Edwin Poe musajja naye baminga si musiraamu naye ayagala abasiraamu. So kiringa ng'ono Silivia. So katulabe story ya Silivia nkuteereko buli kimu nga bwe kyagenze wa Sheikh Kiti. Then oluvannyuma waliwo abantu abamiskootinze Edwin Poe ku TikTok account ye we yataddeeyo ka video byonna ngenda bikuteerako wamu wetumva wa Sheikh Kiti nkuteereko nebya Edwin we yataddeeyo ka video akamu omanyi we tuba tushootinga waliwo emitendero oluusi gye tuyitamu naye nabadde naye eggulo n'agezaako okukinnyonnyola bulungi konze ensonga yabadde bwetyo engeri gye ndi spokesperson wa Future Trends Print konze abantu ngenda kibayisizaamu bulungi nnyo basobole okubeera nga nze mwogereze ate actually teetaaga na kwogera lwaki abeera abannyonnyola nga bwendi nze jabba nnyonnyola nammwe abamuleetako olugezigezi obutambi obubiri ngenda bubateerako ng'omusajja engeri gyali profession yavuddeyo n'aclearinga ensonga ku ka video ke yasembayo okubeera nga uploadinga ku TikTok. Ate abantu ebintu bya misperceivinze oba bye bafunye mu bukyamu mwana wattu bitambula. Abantu baagala ebyonoonesi. Yapostinga ka video nga selectinga abantu abagenda ozannya mu scene emu abalala n'abagamba mugenda azannya mu scene ndala. Ekyali mu comment section abantu nga bagamba mbu asosola abalungi ayagala bazanye ababi aleme bagira kwegamba comment zabadde nnyingi nnyo nze musukkako kwekola video endala ng'akola clarification byonna bye bino. Naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribing ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. Seeka Kiti akatabo kano wayogera kufumiitiriza akatabo kano koogera kufumiitiriza ngende nfumiitiriza mbadde nsaba oyongera okufumiitiriza kawandiikibwa omugagga Hamis Kibuno ennyama koogera kufumiitiriza kangende nfumiitiriza yongera okufumiitiriza yongera ku bigambo by'otubuulira amiina katwongere okufumiitiriza nga batugambe amiina bannange Sheeka wandigizeemu wandigizeemu ne weetoolamu wano katonawo abawala bonna mubasunsuddemu anti njagala bala banonna batambule badde wano batambule wonna nga badde eno mulongere olundamu abawala abanaakola abamu batagenda okukola mweno scene. Hi everyone, kansubire muli bulungi. Nze wano okukola disclaimer oba clarification ku video gye twasembyeyo okuta eyauploadingiddwa ku TikTok account eri mannya gange.
video eyo yabadde twade tusunsulamu abazanyi abadde bagenda okuzannya mu scenes ezenjawulo twade tuteekayo. So twasene tusunsula abawala obviously tusunsula abalenzi nga tosobola kugamba nti ogenda ku shootinga kangeze scene ya muntu muzeeyi noga kufuna omuvubuka omuteekevu oba kyoko mu kirevu mbu afana n'abakadde. Of course notika omuntu ali suitable. So tusunsula abantu bano okuzanya scenes ezenjawulo lwakuba nti unabye comments ez'abantu balabye ngaffe abatyoboola ekifaananyi ky'abawala oba basunsula abawala according to kunfaanana yaabwe kitali kituufu n'akamu. So abantu abamu abatategedde bulungi ensonga eno tuba tulina okuscreeninga abazanyi okusinziira ku paati ezo okulanga bali suitable. So abasinga mwakifunye mu bukyamu. So bekyayisiza obubi tusaba mutusonyiwe naye nsaba muddeyo muwulize video egamba nti abala mumaze basunsula abagenda okukola kati abatagenda kukola mu siini eno bo nabo babasunsula ku siini eno yadeddako. So ekintu ekyo mwakifunye mu bukyamu olw'amaza bwala ne tudda ku balenzi kati abasinga singa at least musooka ensonga ne mujekenenya kuba guno omulimu gwaffe tosa just kupickinga muntu ate ajaza nye character etamusaanira bo kitegeera mwebali nnyo mwebali eddala.